kitange bujingo ye yanzaala nansuulawo ne mama wange namusuulawo. Buterevu mukwano gwange nkwaniriza kujika media ensibuko ya mawulire gwatanaba kuba ngo subscribinga gena maaso subscribinge likinga commentinga tusobola okubanga munnange tutambula ffenna. Buterevu emabega kaawo munnange waliwo omukyala amanyiddwa nga Samantha era ono yavaayo munnange poliisi ng'emukute n'akuba omulanga ng'akubira Godfather ng'agamba munnange sirina kye nakola. Wabula emabega kaawo omukulu Godfather yavuddeyo n'abyegaana n'agamba nze Samantha sinnaba kubanga ate mmuloopako era simanyi yamukute. Wabula nga ye omukyala Samantha alajana agamba Godfather oliiko kubanga munnange gwali mu bintu bino nyamba onzije wano nawe mwewulirireko. Omuntu ngansabye chance ebagamba bakimpadde Fire ya Godfather namukolaki. So just know that fire Kati Godfather namukolaki. If these people have decided to give me a chance. When is born at okay, at the end of the life, one of the people can so cut to So kati Godfather namukolaki omuntu what did I ever do to Godfather? Fire you are reporting some. Actually, Chavika Yanko did sim yesterday, and that of the number is that they are going to. You can't go to the statement for no reason. Who? When Yanko did yesterday, some Ragan Yanko and Avaka check our day, but I'm doing the police. I don't know. I have live when my dance calls and maybe I'll get help, but this Godfather is the one who has filed a case on me. Well, I'm good. When I'm good, I have nothing to do now. Of course, oye Samantha simanyi lwaki ennaku zino munnange ate abantu balina amaanyi mangi jjukira omukyala Full Figure emabega kaawo naye yakavaayo nga asibye abantu bangi wawumbuuka oba amanyikiddwa nga Zimboke. Oyo Full Figure munnange yamuyimbamu obwala. Omuvubuka ono yali agamba nti munnange omukyala Full Figure yamuzaalamu omwana era oyo yasibya amayiga wa mitayimbwa asembyo abadde Don Asia ono naye yamuteekayo. Wabula abantu babadde bagenda maaso n'okuba nga bamugamba Full Figure ekimala lekera osiba abaana b'abantu naawe baba kusibyamu okiwulire. Naye abasinga bagamba munnange omukyala Full Figure fayiro ye tenaba kubanga ewera. Tulabye abantu bangi nga bamaanyi wabula essaawa yaabwe etuuka neggwako. So katuubire omukyala Full Figure byonna byokola munnange okalya dda kadda dda. Eyo nno nga nkujjeyo munnange ye omukulu Madubala ebintu byongera kumutereerera. Jjukira ono yavaayo n'ategeeza nga munnange omukulu Kyagulanyi Ssentamu we yamuyamba ennyo nti yamuwa amagezi wabula teyamuwa ssente. Ebiseera ebisinga omuntu yandikuwadde amagezi okukola ssente wabula n'atakuwa ssente kubanga zigenda kugwako weetage ssente nkya. Ono nno akyafuna gigs ez'enjawulo era nga nawe njagala omwerabireko mu ssanyu ery'amaanyi. Yo, it's your boy Madubala, Uganda, straight out of Kampala, you know. JB Fashions, located on Equatorial Mall, you know. Who are you? Did you know JB Fashions? Dabo mwana, dabo gari. Ex, where are you? Ex, dabo byebankola. Sabi subira. Wapapa. Katira omwana tu nyiriro okufa ninga kyakulya bale onoonya ki mukwano future husband future material gwe kati oli eri okuba essimu yange ogifiirako. Who are you? Did you know me right now? This Smolax, did you know me right now? Namba lumbu yawoza diversion. Do you know me? Am I look like a diversion? You know me?
sitya danger ngenda kuba mwena mbaze ku ttaka 1993 Bobi Wine yatukyusizza nnyo kubawo nnyo Bobi Wine okuva lwe yatandika essuuti n'asalako dreads yatukyusa nnyo ndowooza olaba kati ngenda kumumiitinga oyo nno ye musajja mukulu Madubala jjukira emabega kaawo bayimbi bavaayo munono nga mwali Kingsa nga bano baleeta ku ssente ezaali zirina okuba nga munange ziyambako kuzimbira maama wa Madubala ennyumba era zo zakuŋŋaanyizibwa wabula Madubala akyagenda amaaso munange n'okutambuza ekitone kye asobole okuba nga akifunamu ebiseera ebisinga singa okola ekintu nekigaana okuyitamu that is not the end. Omuntu atanafa teyeevuma nsi. Madubala yagenda n'akuba ekyeyo wabula teyafunamu wabula mukudda yaddira mu style ya comedy era akola entertainment mwajja akantu eyo no nga nkujja mukwano gwange ye Bebe Cool yandibanga munange yeerisa nkuli politics ayagala mukwatisa maanyi era ono asiba insultingibwa ku TV stations ez'enjawulo wabula tagweddeemu maanyi akyagenda amaaso n'okuba munange nga wa analysis ezeetaagisa ku TV era ono munange emboozi tebankadde njagala omwewulirireko. Lwaki mu Buganda balinga abandaga nti bankyawa olw'okuba mpagira Museveni ng'ate nagenda kusaka nengamba naye lwaki Katikkiro talaba nti abaana ba Buganda baavu? Obwavu it takes two people not one. Nze kati ku ssaawa eno njagamba nti Buganda yali eteekeddwa okwanguwa ennyo okujja okusakira abaana baayo. Okulaba Katikkiro ng'agenze ku haabu eyo e Masaka ekyo kyakyusiza. Juzi bwe nali wano ku interview na Mulumba kuba yayogera bubi nnyo ku Isima naye ssebo Katikkiro bansonyiwe kati osonyiyiddwa kubanga kyewakoze okwegatta ku gavumenti osobole okunoonya projects zino ozitwalire omuntu wa bulijjo nga totaddeewo politics oba onaatuwa akalulu oba totuwe wa president tali mu kusaba kalulu no. Oyo nno ye musajja mukulu Bebe Cool jjukira emabega kaawo yavaayo munange n'alumba Katikkiro olw'ebigambo bye yayogera wabula ku luno amwetondere n'amugamba nsonyiwa because ndaba kati you are doing better and better. So ndowooza ba TikTok kino kyandibadde kyakuyiga singa ovuma omuntu wobanga ofunyewo kawaazi munange mwetondere kijjawo akakuku kali kyekyo ekyafuula Isma Access ekyuli omusajja ow'enjawulo yali avuma bangi wabula ng'ebiseera ebisinga singa akugwako munange yeetonda nagamba nsonyiwa biri nabikola ne munange biba bya kamera kubanga ojja kwesanga nti ebiseera ebisinga bloga yenna aweebwa kasente asobole okuba nga avuma omuntu yenna abamugambiddwa okuvuma. So ebiseera ebisinga ogenda avuma omuntu naye nga gwe si kyekiri ku mutima kitegeeza oba omusanze mwetondere ate ebintu bibe nga bitereera. Otherwise mugenda kuba nga ate munange mubeera mu ntalo ezitaggwa nga bamumusibibwa mu makomera kale ndowooza ensonga eyo etunulwemu. Butereevu mukwano gwange nyongera okujjukiza nti obadde ku Jika Media ensibuko y'amawulire. Gwatanaba kuba nga osubscribinga genda maaso subscribinga, likinga, commentinga sobola okuba nga munange tutambula ffenna.